Klikaya. Nguddeyo. So, ogenda kusooka kulya aba kunaba? Kubadde mpaka yabwe. Ne bannanga abasajja. Abasajja mwagala ki? Oli bw'atakufaako nti tanfaako. Ate kati nkufuddeko mbwe ate kati ebyo byatandise ddi. Why? Kye kikuyombe. Just mbadde njogerako bwogezi. Omanyi ffe gye twakulira nga bwe tweyisiza obulungi eri bannyaffe tuba tulina emisango gye twakoze. So kati kyotegeeza nange nnyina omusango gwe nakoze. Why? Kangende naabe kyayika olwaliyo toli mumuddiza kusaagirako. Simanyi abalaka balina bye bagambye nga weebuzabuza toyagala tubyogereko. Ebiki? Nze kyankumanyiko oli musajja atawuliriza bigambo. Kisinziira eyabiŋŋambye. Kisinziira omwesiga kyenkana ki. Olina kye wakoze nga wandyagadde tukyogereko. Eki, genda onaabe. Jasi gwe beera mwegendereza. Ky'olina omumanya si buli lunaku nti omuntu aba mugezi. Lindako. Simanya Lukasa alina bye yaggambye. Kitegeeza bituufu. Kisinziira bye yaggambye. Ebyatuuseewo obimanyi. Nze nsobera kwemeza mawaggali ng'ate ekituufu okimanyi mu kifo ky'okukkakkana. Simanyi yagambye yandabye n'omusajja. Nze yabadde kasitoma. Saagala kunsiriwaza. Gado okukuba. Omusajja gwe gado okukuba. Gado okukuba. Ate ngenda nkuviira. Oba ogenda ng'ogenda. Gozi waliwo omusajja ayinza okwagala omukazi nga gwe atalina mpisa. Bambi naawe togenda kuddamu funa mukazi abadde nga nze. Era saagala. Wabula genda. Omuntu agenda bba akuwonye. Tyaka wali wankoowa dda nga kyali wakuwadde luwenda wotandikira okungoba. Ndaba naye si ye mutuukirivu ennyo ate bw'olimanya bye yakkola tojja nakuddamu mmubuuza. Yakola ki? Agenda omubuuze ndaba akubuulira buli kimu. Just weekaza bwekaza. Wabula ky'oba tokola. Totwala bitali bibyo. N'ebisigadde twala nga bw'oyagala. Nga tunnagenda. Njagala transport. Obudde mmanyi weekalakaasa okugenda nga ndowooza zikutwala oziyiga. Ogenda kumpa ssente oba nedda? Siziyina. Kati mpa ssente zange. Ssente ki? Ze nakuwola okwebeezaawo nga bw'onoonya omulimu. Tewagaana n'ozikolamu by'oyagala. Oba tolina ssente zikutwala kubira ab'omu. Ne bannanga abasajja wulira bwangobe ewuwe ng'alinga agamba sina kye nakola kumuyamba. Kati ndowooza nnyabo nfune ekizindaalo olangirire nga bwe wannyamba.
Ani akugobyeko wala? Badde manyi gwasazeewo okugenda. Anti omumbejja atakuumirako. Webale Yesu, webale kukikolera, webale kulwanirira mukwano gwange Suzani, webale kukomyawo Lukazi, webalire ddala Mukama, tukwebaza Mukama, webale okutulwanirira, webale okulwanirira mukwano gwange, webale kukomyawo Lukazi, tukwebaza Mukama Kabaka, tukwebaza Kabaka w'abakabaka, webalire ddala, webalire ddala, webale Mukama, webale kolera webale ntulwanirira era nga dduka webale nnyo okumuzza webale kumuzza buvunaanyizibwa bwe webaza Yesu webaza Mukama webaza Kabaka tukwebaza olw'ekiseejo webale watatuviirayo tondekangako mu nsonga yonna era nakaakano webale kubanga tondese webale omwoyo wa Mukama kubanga aliwana entalo webale nsonge webale tunaffe. Webale ssebo. Ndowooza kanende. Kale, naye oba kankwerekereko wali katono. Oyo yani? Grace, church man. Omujeewa. Namusanze ku church naye era kumpitulira nnene. Soka tewafumbye. Zafumbye. Nze mbadde mmanyi tetuli baagalana. Era tukyali kweri enkola ey'okweyamba. Gwe nnyabo. Bwe mandibwako akitinga nga boyfriend wo. Naawe olina okweyisa nga girlfriend wo. So kitegeeza olina otuukiriza obligations zo. Anti naawe olina otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga taata w'omwana. Kati ngenda kulya ki? Waliyo kyayi mu class. Ogitwala wa? Natandise okusiiba dry. Njagala Mukama nsonyiwako ebyo bye nzize enkola. Saagala kudda mu nsobi. So kati ngenda kusuula nga mu ddiiro okumala ennaku nga 6 nga bwe nsaba Mukama ampa akabonero. Akaki? Njagala Mukama ndage kiki nzizaako. Okyali awo? Kati obadde ofaaki? Nga nkuyambye. Nenda nga tugenda kuddamu kufuna nganzi. Wandigezezaako n'olaba. Nze ndaba nga gwali talina gy'alaga. Kati weesesa ki? Gwansesa. Olinga agamba baakumpimako. Ansubire tosooza nze. Oba okuba wenakuwa ebbeetu olinga agamba nakukkiriza okunninyako. Olyoke oleete muno abasajja mu maka ga. Naye ate ebyo bigenda kyuka. Nyumba ki? Gegana gakulemye okunobamu. Ezigiraako ettaala njagala kwebaka.